anti era bwe kiri bana tusooke tuwuliziganye bana efe tuli ba ghetto youth ebbanga ddene nga tubonaabona mwana neera ebiseera ebisinga fenga bwe tubonaabona era ffe tuyinza okukeera ne tukeera ne twesitula ebbanga ddene nga batuzoleya batulabanga ssebo abatasaanidde era n'okuvimba kwaffe kuluma abantu olw'okuba ebbanga ddene tumaze nga tubonaabona n'okuvimbamu ssebo oli akulaba ng'olina ssaba bantu kakati ebbanga ddene nga tubonaabona ffe tulina kubeera ekintu kitya teri wagenda kukusitula gwe ne banakkeera ne bakukozesa kuba abaniga tebatwagala twamala dde okuzimba chaini yaffe oba okitegeera so buli omu abeeko obubaka bwagamba babboyi bange kano kayitawo buyisi bammeni mwena abali mukitegeere okwambala yero omwana tekitegeeza nti tusapotinga musa boso okwambala yero nga kuliko ekigambo ekyakunyu naye nga tekitegeeza nti Museveni yaleeta yero kala ya okitegeera so nenga byebyo byonna mwana njagala tubeere unity saagala bagere bakozese njagala tuwuliziganye saagala tukeere bakozese nga bakuleeta kuzoleyo ono kubeera buli lwokera n'ozoleyo ono fenna baba batuzoleyeza omuntu yenna atuzoleya nga alabira ddala nti tetusaanidde ndooza tulina mmokyawa bukyayi kuba tulwana kwesitula ate ye atulwana tuzzaayo kirenga bwe munaabeera mu kkomera mwakakutula kufulu esooka naye ate nga kufulu gye mumala okutula fala ayongerako ndala okitegeera tetugenda kukkiriza muntu nga tumenya kufulu ate nga gweyagala kukakasa abantu na public nti ffe tetusaanidde mwana okitegeera buli omu yeetaaga ffe okitegeera Uncle Pallaso mu video Uncle Pallaso ani Uncle Pallaso Uncle Pallaso simumanyi ogamba Pallaso n'omuyimbi Pallaso muganda kamiliyoni Pallaso ayimba bambi ayimba akuba obuyimba era buwulira obuyimba bw'omukwano mbuulira nga buyimba Alinskin yavuddeyo na recordinga video ngali ku TikTok live nagamba ghetto tulabisem message kyeyo gyabategeeza nawe era okimanyi okulabisa kitegeeza ki owa ghetto wozoli ya ghetto era okimanyi kiba kiddako bakuba sawe bayakuwanika mabango era kati era afe kitala kiringa bonogamba alisamu n'ekitala era afe kitala kati ino musasula mu nsasula ya ghetto tebinaggwa bitandika butandisi wakati tebinaggwa bitandika butandisi yavudde n'agamba nti yeetonda ndera n'embuzi asaba tusobola okutula wansi nosaa n'embuzi ku tebo y'emu yagende ng'ayina waatyo bigowe bityo golaba nawe kiba kikola amakulu talina kuyinaayina bwatyo nga we yakibitandise mu ghetto era biteri byagenda ku poliisi ndoozi omusajja yayogedde ng'owulira kubanga live nabaddeko nange omusajja yagambye ebintu bigwere mu ghetto terigenda ku poliisi tujja kimaliriza eno kkooti ya ghetto ejatuula ekwasaganye anti twawulidde buli usaidi eriyo ababi ka tujja kulaba ani mubi ku munno kitegeera mwana embeera teriyo mwana tuba tulina kwewa respect mwana okitegeera Musudani bwe nkusanga ne nkuzoleya ne bakyali bomba mbazoleyeza kana nawuliddeko ng'agamba Pallaso buli panda yonna mujjoba mujja katate nembuuza katate yo obusungu abujjewa kuli panda naffe nga tulina obusungu nno Musudani obusungu tubulina mwana tubulina ne Pallaso agenda kwajja kusasula okitegeera oba sekyaveyo ng'omusajja we yamugambye yeetonde nga bwe kyetaagisa okwetonda ekina kyembuuza wisdom neetonda kyeyo jumagala Uncle Pallaso yeetondemu eyo entondolera y'ekiniga ogimanyi gwe togimanyi enetonda y'ekiniga oyo kavidiyo kenalabako emabegako akabuca maani ng'akola ki oli yali yeetonda kana kalaluke kani kalukijjaya kalalu naawe ati si musimu bubi gwe tomumanyi kyokkamula okujja nti mulamu
mulalu kati ne bali yali ali mu kwetonda okitegeera era buchamani yamukwata ne yetonda ne lwakuba Pallaso jafune netonda gye yetondamu eraga ekitiibwa mu ghetto n'okwetondera abaana ba ghetto ademu atukuba omuziki okitegeera abere okwetonda okulaga mbuno yetonze okitegeera yasobeza alien yasobeza mwana fenna mwana atya yatuzo ebitibwa asaba bya mpaka respect me bwe batwe bafune ebitibwa mwana kyagamba longevity abaddewo emyaka emeka kubanga asaba respect bwatyo mu public you must respect me ke kashoka kasoka kanene kogenda okukola ate oli ku baana bato mwana abaholdinze scene bate bogezaako okwagala okudismantlinga n'okudemoralizinga tukoyonyawo ba big artist mwana okumanyira ba young artist mwana olwokuba bali envious bali jealous balemeddwa okompitinga artistically kati bagala kutandika kuzanya media game zaabwe ezo zakoma eri mu zi early 2000 ne bakulu be babizanyanga ebyo kati abaana bakambwe bajja mukuba engato oyo Pallaso oyo omusajja yakajja talina manager nagukuba nakulaga wali sawa zino mwena abatunzi obufofofo nenga mpulira Pallaso azungidde obe wantu wa mirundi emeka azeno kitegeera mwana musajja bali muwadde respect ne mamanya kyakoze akoze eki akikoze mwana sebo si kyangu sebo okulaba nga mwana olaba mu Sudan ebbanga lyondabidde sebo kulaba nga nkumi okuba wisdom sebo siri muyimbi sina muzanyo gwenkola mbugumanyizi n'okulaba nga wolinga respect kyogiraba ebeerawe mu Sudan si kyangu mwana okitegeera kati sajja bali badde bakyo respect mwana ne batadda mu kizole yate ebyo kubanga fina kiwanyize era sawa yo nojja wulira mu Sudan ojja bowulira nekibanda yava nagamba nga mwenda tugende tulonkinge nga mwenda tugenda lonchi nga mwenda tomanyi kiriwo nga mwenda Pallaso anti waliyo soye bakita batya love fest lwakuba talina laavu love fest ki tujja kuja tubeeyo mwana kwetuli gwe just beerako bube osanga agenda kwetondera eyo gwomanyi tobagenda kwetondera eyo kwolwo nega muli banyivu nyo wisdom mwana obusungu mwana kiringa olaba mu Sudan akavidiyo wakalabe bulungi ekyabaddewo video wabulabe bulungi ani yayise munne mu Sudan nenkuyita ano nga wezze nenkulaga ssebo nkulaze nkutadde ennyala nkuvimbideko nkukubye manda gabano bakibanda bange oyo daawa oyo talina kyakola ki talina kyagambayo kitegeere kitegeeza ng'oliryodde mu buli ekijja kikole ki okyeŋŋanga kitegeeza kati kyetuba tukola ki kyetuba tutambulirako kitegeera wisdom oli boxer wisdom mu boxing omuntu akola bwati emikono oba kali mu kulwana kwonna anyway ya nakola kuti emikono kyo kitegeeza ki kiba kiraga mwana ize ajjeyolo agamba kati ebibaddewo bikole ki bigweyo kitegeera tugende ku birala naye ate gwe nondagamba okyayina akanyama buno obunyama bwamwe mubupika mu gym olwokuba mumulaffe tuli bu small body mu Sudan ne mujja kumanya ba small body kyeki okitegeera mujja kumanya ba small body kyeki mate mujja twetako obunyama bwamwe mubupika mu muze tugenda kuddawo tusirike ssebo okitegeera tumugende eri mu uptown zammwe ave makindi adeka wempe gyali akola ki oba agenda pangise muyenga okitegeera ndaba akupangisa pangise muyenga agende wanje wo okupangisa ayimbe muyimbi nenange mwesingira matwaye togalaba tojja gosanga sanga ngongeddeko gagali manene bakibana banja abalaba bali batudde eri abalaba bali batudde abalaba balese mu kibira okitegeera kati ndoze kyekikulaga amatwale okubeerawo ng'omusajja olwanirira ekintu olina okuba nga okoze ki alien skin ne wali badde nga sikyali wange mbadde njava nze nakyali wange manager wange omanyi kochi wali uyo wali kochi ye yagambye sawa yone nga tajambala anti yawuliddeko olugambo manyise waliwo babaddeyo nga kuboogera musimanyi coach Clement ate bakuteko ba coach ne manager ne nawulira nga atabuse era yagambye naye nga atajja kukola ki agenda zambala otuba East Coast ebere East Coast ne West Coast abo mambuka babere mambuka abo maserengeta bakole ki tukoze paka neyo katuze mu bya mu America tibe bagala twaga ba Easy E ne bani ne ba PDD kati eno yewani otegera ate katomanyi iyo obuza nawe no ba Eastside tuli ba Matic bule ne bigenderako ebirala nga mu Sudan ebyadala obusungu bwo mwana
era buno bubaka mwana mbuweereza abaana ba ghetto mwenna abali eyo waliwo be nalabye ababadde abamu bayambadde n'obukookolo nno okitegeera okuba baagalayo 5 naye nti Pallaso adde alina abo bawa ssente ng'okuwa ssente nagenzeyo kko nange angenze kupimamu ndaba emyoyo gy'abantu nagendayo nentuukayo kko ne mulaba n'akanyama kaawo ndagayogera bingingi okitegeera nagamba mwana mujje ffe tubalinze Kyapujuko yangambye naye yayawudde kati naye twayawudde kati yangambye nti abeeri kati nange ndi weno twayawudde kati twayawukanidde ddala era owa Pallaso nyine bakyali bangi teri atamanyi zinagenzeyo nga leo n'abamanyi besimanyi bangi nga abamanyi banyimanyiyo bayalaye okitegeera naye kyandaze tulina okwawula era twayawudde nabo bakimanyi kasaawa zino abeeri babeereeri simanyi abaki bano simanyi yani kana kali kabeera awo waggulu va ku kabbala kalo n'akalala Ivan simanyi Ivan yani ng'okalaba kwogera mwana tekasana kubadde muntu sirapu okitegeera dogo butamiivu mwana okatunya nokakati ono bannange agenda kubeera mu kikomera ate gwe bulazi okola ki anko Pallaso abasajja banyiivu bali na basajja banyiivu Pallaso okubulya osonga otya mukama waffe ngala akabuuko tekaliyo nkajjeyo tebakulimba ankopira festival evuddeyo ekitegedde tebabalimba akabuuko tekaliyo oliyasonze mukama waffe nga Pallaso tugenda kukuba akitegedde anko era najjayo kavulu manya nti tugenda balisa agamba yasamba tugende bubo obundi bwe bono obupapajjo nobadise Pallaso ekivulu kyavuddeyo dda abasajja bakitupanguludde Pallaso kakasa nti obeera mu nnyumba mokka muddemu mugambe